n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Amazima gali nti njagala ogamanye teri agenda kuyimirira naawe maaso ga Katonda. Buli muntu ayimirira ogwo sooka weekube mu ttooki gwe ng'omuntu sooka weekube mu ttooki gwe ng'omuntu. Ekirungi kiri nti igwe oyinza okuba oli mu ddiiro of course kyokuba mu ddiiro abalirimu bangi naye ate weebaze Katonda waliyo abakyebase mu kisenge nga tebannaba nakulowooza kuzuukuka nga yeebase onene gwe naleetako wano ye akyaliyo namulala ddala nga ye akyaliyo mu ddiiro talowooza nti bayiza n'omukoonako n'azuukuka talisobola kuzuukuka kati gwe omuntu ajja n'akugamba nti mbabulire bannange oli eyafa ye Katonda oyo aba aliwo. Bayibuli etugamba mu Isaya 8:19 tiwabanga omuntu yenna asamira omuzimu oba yeebuuza ku bafu n'abuuza ebigambo by'abalamu babibuuza bafu. Kati goli wajja n'ayimirira najja ne mu kamera very confident nakugamba mbalaba ye mwabaabula nemuza lwaki nakugamba oli omusajja ye Katonda oyo aba teyeebase nofuluta abatafulu bandibadde babawo enkofiira ez'abasiraamu basiramukira ddala kubanga okitegedde batugamba nabali balina nabbi ekimuyisa nabbi kwe kubanga yalanga obuki yalanga obuyisiraamu yalina obunabbi bwe yawa talina kaki omuyita nabbi anti baagala muwa kitiibwa
kuba obunnabbi ye prophecy. Kati prophecy olina okubanga wagiwaako n'ejjanga erabika netuukirira nga Yesu nga Yokaana bwe yagamba nti waliwo ajja ennyuma wange era yali ajja ennyuma we n'akola ki najja obwo buba bunnabbi nti butuukoze eki butuukirira. kati ate bano yabagamba ajja zuukira ani ono ono yafa omugenzi sebo basebo ne banyabo so kata bali mu abo kyenjagala olaga abatuwuliriza beebase ate bali mu deep sleep newamukonako abatakola ki kati onandaba ng'akkiriza bye twogera ye ayinza okuba ali mu ddiira ali kumpi n'omulyango ng'asobola ofuluma n'oyingira olujja so lekerawo okuleekaana at least fuluma ove mu nju jawunkale mu lujja. Ate n'ekirala kitwandibatereezaamu katono nti gweoyinza okundaba wano oba n'olaba Brother Samike nga just otunulira olw'endabika n'ogamba naye ono si mulokole n'egiremayo si muki si mulokole kati gwe atulaba gwe omulokole wandibadde mu bye twogera byonna tobitwala nerondamu ebintu bibiri oba eki ebikongerako mu bulokole bwo ogende mu maaso. Ffe tuleke kwaliwo yagambye nti yakirabyerabyemu Jeremiah olabika oli mu ddiiro muozanyira tekirina buzibu ogamba otya simanya abapya simanya biki anti kati kankusooke nkubuulireko ekintu kiŋŋamba Sami Jeremiah toli mu ddiiro omuntu avudde ebweru aba ategedde bingi okujja mu bakibaddemu ebbanga sookaddemu omuntu avudde ebweru ng'abadde alaba social media abadde awulira enjiri ey'enjawulo awulidde enjiri y'abasumba bonna era buli muntu amanye preachinga ye kakati najja gye muli bw'ajja gye muli ne mumugamba gwe genda mu bapya musooke mumuteeke mu bapya mumale omukyankalanya obwongo mu bugatte mu bano basigale nga bawuliriza enjiri etya jjukira ono abadde awuliriza byonna ng'asobola okwawula kati ekyo kyonna mukimugobyeko kyenabadde ntegeeza muli ku kike tewabavumye wadde otegeeza ekyo munkwate bulungi batereeze omupya ono ajja alina information ajja alaba social media agenzeko makanisa ag'enjawulo alabye ebintu bingi naye bw'ajja mu bapya ne mumuyigiza ebintu byammwe mumugamba obutaddamu kugenda makanisa maki malala anti ebyaffe byebituufu byebifu kubanga ono bano abapya balina kuyigira ku ono bano abakadde balina kuyigira ku ono mupya eyazze kubanga ye awulidde bingi ku musumba waabwe oyo kati ekimuleeta abazze ekkakasa kituufu kati bambi wano wemuteeka wano ku kyoto kyabweru ne mumusiriwaliza ddala ne mulyoka mumuteeka mu kagurupu ak'abasiru naye ne mumuteeke naye ng'ate kyandibadde nti bonna bajje bayige kuba bwe muba muwanjiri ya butuukirivu ki ekibaawuza abantu Yesu Kristo bwe yali ng'ayigiriza enjiri teyayawula mu bibiina n'abantu anti mbuga omupya entegeera ye eyinza okuba tennatuukagana naffe abali eno abaluddewo oyogeddeko naye nomanyi embeera ze tugambe nti muba muteekako mu makansoling abapya muggyeko mu kakansoling tubabuulire ne si kusomesa abantu tubaawule bano bayize nnyo bano tebayize nnyo kati ekyo kye muteekawo muba mulaga nti mummwe temuli Katonda kuba Katonda bw'abanga ali mummwe tetwawulayawula mu bantu bw'ojja Sami wano wenzize wotandikira enjiri yo ne baga nti awo Sami yazze atubuulira enjiri ne bu video emabega buno bu audio wuliriza ne ku buno obukadde kubanga enjiri gye mulina gye muyigiriza abantu mugirina ku butambi okuva gye mwatandikira lwaki tekijje musooka okubawa lwaki mubazze eno mu bapya kakodyo kyakali awo waliwo akakodyo kati kambabuulireko abantu bwe bataddeeyo bambi ne baba nga basabira mu kategole bwe zityo abasinga bagenda n'obufumbo buweddewo njagala mukole research okutandikira kuba abasisitanti b'omusumba okweyongerayo abaali balina obufumbo wuliriza kino ogwo gwe muzimu ogufugiraawo omuzimu ogufugiraawo gwa bwenzi ate awo bwino mulina bwinawo abali balinyizo basimanyi abaliraanye omukulu bano
bwino mulina manyi n'abaana abamu gye bali bebeegaana okitegedde. Kakati omwoyo ogufugiraawo gwegwo. Kati gwe tosobola kuŋŋamba assistant musumba alina abaana nga 8 mu kyaki, embuto ono lwagundi embuto muzikwese bazeegaana nemuzeegaana, kati ate nemuleeta omupya mu musomesa obutuukirivu. kalate n'akalala omukulu oba tosobola kulaba bakwetoolodde bye bakola bikyamu nga tobyogerako tobakondeeminga, biba ebintu bibiri. Either tomanyi ate oba tomanyi naye nga ate osobola okulaba ebyendiga n'obadaggula n'okola ki nga tusala abyawano abakuli okumpi, awo tuba ne question mark. Ekyokubiri obakkaanya nabo bye bakola. Kakati olaba Brother Sammy, omuntu yenna bw'abanga mukwano gwo ng'akwagala akubuulira ensobi yo, nagala weetereeze. Kati mwenna abaagala omusumba wammwe nga mulaba waliwo ekyamu ekigenda maaso ne ba assistant mubagambeko, kubanga nze Sammy, nze nga Jeremiah, bw'ovaayo n'oŋŋamba ne Jeremiah waliwo ensobi gy'okola bweti, sigenda ate kunyiigira, nja kumanya onjagala, onyambye okwetereeza ngende mu maaso, era nze mpuliriza buli muntu. Kyekiri kye twakola, mpuliriza twayogera bye twayogera. Omukulu n'akuba essimu n'akugamba waati ne waati, tereeza wano, tewagaana. Era we wajja ku kamera agamba we twayogera oli Sammy, nina bye nayogera bye njagala tutereezeemu. Ekyo tekirina kye kinzijjako nga tewali ky'ovaako. Bwe mba ntereezezzaamu nga waliwo abadde wagenza obutali bulungi, okutereezaamu kiraga bugunjufu. N'olaga abantu nti bannaye kino kiteekeddwa kuba bweki, kino kiteekeddwa kuba bwekiti. Era bw'oba olina mukwano gwo nga mukola ebintu mwembi, oba gwe n'obikola bw'omu nga tagambako akaana kuwaana, baabo bagiwadde omuliro babi, abo bawoololo babi, kubanga takubuulira mazima ate bw'ogwa n'aseka. Naye nze bw'ojja gye ndi nonga ne Jeremiah wano tulaba wano waliwo ekitali kitutereezaamu mu kino, sijja kugamba nti nze mmanyi, nja kumanya nti Kristo bw'aba alina kyakwisizaamu okumpa, nja kutunira ky'ogambye. Kati Sammy nsobola okubeera naye okuseetiwa, twogedde ebigambo bingi naye olinamu nga bina bibyo, of course, ng'ekyo kyotera era nza kikubuzaabuza, ng'ekyo kyonna kikwata, kubanga nze era nakulabye ku seeti nga Sammy abuuza ebibuuzo si oli yabibuuzanga mu nkola enkadde. Kubanga ekibuuzo kye nasuzimbye okuwulira ennyo ekyakutteko, wabuuzizza omusajja oyo wa Bishaka n'agamba nti n'omugamba nti mbadde njala mbagatte wamu, tetugatta ffe tuli wamu, nga kiraga nti naawe olinaawe wayawukanira, ati namwe mwenna mukuza Christmas, n'omugamba nedda ffe tulina kategori endala. Neŋŋamba nate sebo njiga singa abadde ajidde mu kiseera nga kitono nakifuna, nali badde muga tugende. Kati Katonda buli muntu yenna gwayatambulamu obwo, oba munene oba muwanvu, oba awunya oba tawunya, oba ayambadde bulungi tayambadde bulungi, aba alina omulamwa. Sooka omuwulirize ayinza oba yagenda okuwonya. Kati Sammy mbadde ekyakugamba, nze bwe nasinkana na Kristo yansomesa ebintu bingi, sooka omuwulirize alabe kikyagamba, kubanga ebiseera ebisinga nti tusinza okuyisaamu amaaso ate babadde n'omulamwa omunene. Kubanga nze yeriyo abantu abajjanga nga baŋŋamba ebintu naye nga sibawa makulu, kubanga nali level ya waggulu nga bo ndaba bali wansi. Kati bwe ntuuka gye natuuka naye ndaba nga nange nina kukkakkana, nziremu mpuliriza ate abali luddawa abali waggulu basobole okubaako kye banyongerako. Okay, kale tuba tugizeemu katono, tuddeyo wali olwo oŋŋambye abeeko bagambe teri yakusanyukirako, balaba obugatta, balaba nga ninga agudde eddalu, naye ng'essanyu ng'essanyu lyonina Sammy anti engalo tezinnuma, ziwonye sikirabangako. Ekyo kyokka kyali kikumala, kyokka kyali kimala ate nga nkakasa bukakasa
kubanga ebbanga lye nalaba nga ndaba Yesu ono yali mulala ono yali mulala wasembye oŋŋamba otegeera leeta mbugali gaali magic era nga nali ndowooza nga kati mu kaseera ako tannaba kumbuulira gye nagendanga mu ggulu tannakulaga sinnakulaga kati nakyogerako emabega eri nenze nali maze okutegeera kati wano nali maze okutegeera tintegeere kino kikyamula kino ki eggulu erisooka n'eryokubiri magic. Bayibuli egamba nti tetulwanagana na mubiri na musaayi tumegera n'abamasaza ab'omu bbanga kati ate abasamizi balina oluyimba lwa serubwatuka serumanyi bagamba nti serubwatuka ti wansi wali ennyanga ojja owanukeyo waggulu baluyimbira omusambwa bakimanyi sijja kuluyimba naye oluyimba lwa serubwatuka baluyimba kati kibaba bategeeza kyekyo kiwanuka omusambwa ogwo gutuula mu bbanga naye emisambwa gyonna gyonna tujja tugiraba gyawukana kuno gukola kino kuno gukola kino naye guli omusambwa ogwo sitaani byonna yabimala gano matabi mwayita okujja nga abuzaabuza ensi kati kyovola nti omuntu abeera mu kusamira bamugamba nti kati oliko omusambwa gwa kiwanuka nakkalakata waafuna wakwonera okukuta era kiwanuka yaloosa abantu nga bawayalinga amasannyalaze gwenolowooza katonda akulaga vision katonda yaloosa abantu manya oyo kiwanuka yaloosa abantu abawayalinga amasannyalaze abavuga emmotoka ez'ebbeeyi nakuloosa nga ovuga emmotoka ey'ebbeeyi nakuloosa nga olaba abamasannyalaze basimba emityola waya z'amasannyalaze olaba okutta emasannyalaze tegakkuba olaba oli mu muliro gukwatamu tegukwokya kitegeeza ki kiwanuka aba yakuwamba waliwo omwana yaŋŋambye yaloote embwa zimuluma embwa emuluma ebiseera ebisinga egyo giba misambwa kati ogwo guba musambwa naye kati kisinziira kkala ki mbwa mwebadde ekola ki waliwo embwa kati babasamize batambulira mu kalazi abadde ayambadde atya ebadde efaanana etya nekiri kitya ate tewali asamira tewali alina birooto bituufu mu busamize biri straight buli muntu avunula bubwe kuba tebalina kitabo obusamize oba obwakabaka bwa Buganda tebulina kitabo kwe butambulira nti bw'olaba kino kitegeeza kino nedda emisambwa gye jjajja gibayigiriza ate nga Mwoyo Mutukuvu bwakuyigiriza okusoma Bayibuli n'emisambwa jjajja gibayigiriza ebyo byebavuunula kati buli muntu avuunula bibye era mu lubale newa myaka egi akuvuunula n'ogenda ng'olimba tibalina ogwa kumula n'akuvuunula n'akuba ekyoli kyokka bakolera omu wandisubidde ansa webabona bataapinga wamu yandibaddeemu era bw'olya ansa ez'emirundi ebiri nga ziri mu kirooto kimu manya waliwo obuzibu eitha kuba biri bano kuliko abitaputa obulala nga talina mwoyo wa Kristo kati abantu abagwa mu kategori eyo baloota amasannyalaze bawayalinga alaba ali muliro naye tegumwokya akola biki ate abaloota nga balima ebijja ebiseera ebisinga abantu abaloota nga balima ebijja ekyo ekyabafunuza tulana kikutteko gundi namba kubanga bwe nakikoonako tebajja kuntegeera bulungi nja kikoonako katono ate nga tujja kiwa program ekyebirooto kyonna tukitwalire wamu tujja kiwa program bwe kiri so olwo otegeera ddi nti bino byali bya magiki kati Yesu Kristo ajja ansomesa ajjukira kati anjiza okontrolinga obusungu anjigiriza kati nagenda nga mikwano gyange omanyi omuntu okuva eri n'akuvuma nga tolina musango gwokoze kati nyina gye bampa omulimu eyo nenjagala ngendeyo ngukole nengenayo nengukola katukolayo ewiiki namba jjukira musajja maze omulaba mala omulaba omukazi afumba emmere ng'awa batabani bange emmere jjira nze nabasasuliranga emmere ate mu biseera ebyo nga nina omuze nze sirya mmere ya woteeri nalinga sirya mmere ya woteeri kubanga mu kaseera k'emmere ya woteeri
badira basena ekijiko ekiva mu byennyanja ne basena mu nnyama. Kituufu ate gwe tokwataganira ddala ate nga sikwatagana na byennyanja oba olya baganda bo. Tugende mu maaso. Kakati nenfuna omulimu eyo. Bwefuna omulimu eyo omukazi natumuwa omulimu n'atufumbira emmere naye n'agabira abaana nze teyampa n'awa batabani bange emmere ne balya. Kati akomawo okujja okubaanja agamba nange yampadde emmere. Agenda wa mukama wange amugamba nti ntaagala kutusasula. Namuwadde emmere yange yatuwadde sente. Kati saamanya kyayitawo buyisi. Nawalabula omukazi navuma omukazi alo ne bakuŋŋaana bwe bati. Kati mu mutima gwange nekijjukira luvannyuma nti kyekola kikyamu. Mukazi namusasula nenzirayo ekatandika kwenenya. Kyenakoze kiki nga mpulira kinnuma okuddamu okuwulira nga nkyogerako era nga kimpaliriza okuddayo netondera omukyalo oyo gwe nasobezzaako. Nga mpulira kyenakoze si kirungi. Kati ng'omwoyo atandise okunnumiriza, omwoyo atandika okunsomesa okwejjamu obusuumu n'obukyayi n'okuba nga sami ne bwonvuma ebigambo 100 nga tebisobola kutuula mu nze. Biyitako buyisi, biyitawo buyisi nebikola ki. Ne bwe mpulira ate omulamu ogwo gwanguwa obudde nempuliriza nga okay. Kati ng'ate bwe nkuwuliriza mbaako byenkuyigako. Ekirina oba mbaako byenkuyigako. Kati natuuka ekiseera nempulira nga ntandise okuba nga nkonekitinga naye nga ne bwe mba ntambula muwulira mpulira nga sirinzekka nga munda munze mpulira waliwo omulala akola ki. Naye luli sikunyumirizzaamu buzibu mbibuukabuuka naye kanzireyo. Bwe mmala okwokya ebintu biri nenjatula nawulira nga mpewuse. Kati bino byoyatula fuloza bino ebayogera abasumba ebagamba abantu okuddamu. Gwe ojjukira wayogera biki? Nakootinga olunyiriri oluli mu Baluumi 10 olw'omwenda n'olw'ekkumi. Bwe mmala oddukootinga ne ŋŋamba nzikiriza Yesu Kristo era nzikiriza nti waffa n'ozuukira era nzikiriza nti gwe mwana wa Katonda omulamu. Kati ate nenzijukira ne Isaaya 28:18 egamba nti nimwe muliragaana n'endagaano n'amagombe tezirikola ki? Tezirinywera. Ne ŋŋamba ekitegeeza buli ndagaano yonna esobola okukola ki? Okumenyeka. Kakati ne ŋŋamba Mukama mu Isaaya 28:18 wagamba olisazaamu endagaano. Kati neegaana eby'obusamizi byonna bye nakola, endagaano ze nakolera mu byoto, endagaano ze nakolera mu nnyanja, endagaano ze nakolera ku nsozi, endagaano ze nakolera mu birooto, endagaano ze nakolera mu buliwo zonna nzimenya. Neegaana lubaalo w'ekika kyange n'ow'ebukojja bwange. Sikyalina kika okuva n'olunaku lw'olwaleero. Ndi mu kika ekitukuvu eky'omusaayi gwa Yesu Kristo. N'olokoka. Nendokoka. Bwe mmala okwogera ebigambo ebyo nabyogera nina obuvumu. Nabyogera nina obuvumu. Kati nga Setaani nga nkakasa agenze. Kimadde okubuuza kati ate awo twali tutandika butandisi. Yalina okugamba nti oyokyezze ebintu byonna. Oyatudde olokose era embuutu zikubye wakaawo essanyu olina. Sitaani nakkakkana n'agenda. Sitaani teyagenda. Anti buli kikugatta naye wali okimenye n'ebintu ng'obyokyezza. Nali nkimenye naye nga munda munze nkyalinamu endowooza. Egamba ki? Egamba naye oba kituufu. Ebuusabuusa. Kyova olaba wano nja okusinziira okugamba abalokole mwenna. Bw'oba okkiriza Katonda tobuusabuusa. Bw'oba okkiriza nti yakuwa obulamu abalala bafudde ng'okyali mulamu, ky'olina wadde kibinywera nakyo. Kubanga tomanyi ate bwe kikugibwako oyinza okuluuzinga byonna. Ky'olina wadde kitono naye kimala kyekyo. Kyekikyo. Tonoonya kingi. Bw'oba omusajja gw'olina mwavu, tambula n'oyo. Ojja kunoonya omugagga nga agenda kubonyaabonya. Ate olina kyekyo. Simanya mbw anoonya mugagga. Kakati
njatudde mpulira nga nawulira ku mutwe gwange kuno nga waliwo ebintu ebisituka ne bivaako ne mutima gwange ne mpulira nga waliwo bikoze ki obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Naye nkubamu akafaananyi singa waaliwo omuntu eyandi okumpi awo. Kwanza na yatuira mu ttale. Ne kwese mu ttale nzoka maze okwokya ebintu biri wali bikyanyukako n'omukandi mukwatula. Ne singa waliwo omuntu eyandi okumpi yali alina okugwa eddalo. Ebintu byavako byali bingi. Omanyi okuba ng'obadde alinga etisse ettani n'ettani. Nawulira nga nkomyewo kuba nga ndi free. Kati ng'omubiri gwange sikyalinako partition yonna. Because wali ozikoze nga partition wano ya bino wano. Ng'era bwe mba nnyumya naawe wano wasobola okwenyeenya wokka. Ne mmanya nti kati oliko omusamba bwekuti gwe gukugamba ki. Ne wano buli nga nwenyeenya kati kino kiriwo ekiti. Kati kinetagisa kutambula na ssabo ng'essabo nze ssabo. Wali ssabo. Kyobola abantu bw'ogenda nnyo sitaani ebuziba teweetaaga kuteekawo bintu. Era kati obusamizi obuliwo ennaku zino si bwa bintu. Kati bano balaba batuma genda olete kino geete ensumbi geete kino lubalaba muzanyisa buzanyisa. Aba anoonya confidence mu ye naye tabatana kyagenda mmuwa. Kati abantu basobola okusamira lubaala olwo naye nga tebateekawo bintu era nga kizibu n'okubamanya nti basamira. Naye nga ajja n'akola buntu bwe butini nnyo n'atambula. Muntu we butini nnyo n'atambula. Kubanga lubaala agenze ategeera abantu batandise omugwamu. Kati takyakozesa abantu bintu bingi. Akyusa naye mu tekniiki. Abakwatira mu kifo kimu. Kinagamba luli meeting ze nalimu. Sitaani wajja kwata n'agamba nti Samia ayagala kinki. Ayagala kuzimba nnyumba, ayagala kuba na maka malungi, emmotoka nnungi, ebyo ng'abikuwa. Kati asooka nakuwa kirooto. Nagamba nti Samia budde ng'onsaba naye ngina kuwa ng'aleeta ddiiri erimu akasente era olumala okukakuwa ng'akubuulira. Kati gwobeera confidence nti gweyogera naye Katonda yanzimbira n'ennyumba. Banaye ne sitaani azimba akola azimbira abantu amayumba, awa abantu amamotoka, awa abantu sente. Byonna bijje ku nsiwa. Byonna bibye abina access. Kati natuka ekiseera awe nayatulira nga buli kimu kimpeddeko nawulira nga omanyi okubanga ng'olinga bebi nga tokyeraliikira kyakulya tokyeraliikira kyakunywa jjukira guli gubadde mulimu guvuddewo naye tuli mu kweraliikira ng'omanyi omulimu ogukola nga tegulina loosi
nga ne capital tewali. Capital kunywa butunda n'amazzi okuba ng'oli active. Yes. Nga ye capital. Ye capital. Kuba kati kankuwe weefaako ye capital. Kankuwe ekyokulabirako. Emirimu egiteetaaga capital mungi bwe buzimbi. Ogula omuyiko gwa siringi 6 ne birigi ya 10 n'obonyaabonya ekyalo kiramba. Sebo tukwegayide jangu otuzimbireko wano nga ensente zemumpanda. Naye ng'ebintu byeyagula tebweza na mitwalo. Agula omuyiko ne birigi. Birigi yeno gye batekako akantu nekagwawe kati. Kati nandiko okubonyaabonya ekyalo kiramba. Sebo tuba tukusaba otuzimbireko nti sente zemugaba ntono sente sizikola. Naye nga tena kyataddemu. Naye aba yateekamu obudde bw'okubisoma n'okubiyiga kale. Waba teyagenda mu ssomero aba yabiteekayo obudde obiyiga. Situkiganye. Naye gwe mulina okuteetaaga capital mungi. Kituufu okutandika. Ate bonna abasinga okibaamu tebagenze nnyo mu masomero, ate abasinga okukola ebintu ebituufu tebagenze nnyo. Naye aba yateekayo obudde obukiyiga. Kati kumanya nti Jeremiah ekyo kankuwe ekyokulabirako. Ffe twabeeranga ku byalo ng'ekituuka ku kusereka waliwo omwami gundi ng'ekyalo kyonna gwe kimanyi. Yesu waliwo abalala naye nga bagamba ono era ng'otuukayo ye yeeramula. Kankuwe ekyokulabirako. Omusajja nga jansaba omulimu nina ka contract kange nga jansaba omulimu. Omusajja nga alabika bulungi. Ambuuza ngamba nti munnaye bangambye gwe engineer konze badde ogamba ngamba mbadde nnoonya mulimu. Mugamba mbuuza osobola okuba siiringi okubako omusenyu engalama nti nsobola nti oke nanga nina empapula zange nga saagala mpapula ne mugaba yambala tukole nanga naye manyi nzize siri buli nsoko mpa 2 nfunayo ku kyokulyako ne muwokya 2 n'agenda n'agula ekyokulya n'akomawo. Nimugamba kati yapo tanikokola natekamu ovuloye natekako reflector natekako element nabera smart nayambala gundi nayambala nazimu boots nga omusaako site ogamba aina level mpya ye boss aina level mpya aina buli kimu kipya nagamba omwana tekawo omusenyu awo nemutere gali yes 3 yali agamba na 6 nemugamba abasikoterewo 3 ne bamukolera ne bakola amadaala ge bulungi nnyo n'akuba pwa kakati jendi sawa 8 zijja nnambule ku muntu ali mukuba mu kiseera nero tukagulu nga sirabawo omusenyu ku siiringi nenga ne bagutabulidde teguliiwo nga guliwa kati nga tegutuuka lwagenda okubabwa tegutawo guli ku madaala kati nga siiringi okuteka omuntu butono nenyamba kati yenga aliwa nga wali akyakola kati nengamba omusajja yalakuta kusega ensawo 2 yabadde alonsuddemu kati omusajja bwe yalaba ngenzi teyasiibula yayitamu buyisi yamanya wantu waligge naye ng'okunyuma kwanyumye abaana abo kati mukama ye alina engeri gyakwasaganyamu ebintu. So mukama ajja anjigiriza ebintu okusinziira ye bwe yali ayagala sinze bwe nali njagala kubanga nze mu kaseera ako nalina bye nali neegomba ng'omuntu ngera bye njagala okukolerera n'okufuna nagenda okulaba nga sibifuna kati tatandika okubanga ampa ennyiriri za Bayibuli kati wonna we natuuka ekiseera nga sitaani yannumbye sitaani yannumbanga kubanga mulundi ogwasooka omusinkagana face to face ogwo mulundi gwali gusooka omwo mwenyamusinkana mu nnyanja kati yamala n'akomawo namusinkagana emirundi egi 3 ngera atambulira mu byeru ngoye enjeru makanzu meeru kati ogwaddako yatambulira mu baana balongo 2 ne bagamba mukama waffe atugambye akwetaaga nimbabuuza mukama wa mwani ne bagamba Lucifer ali wali ne bagamba mmwe ne bagamba tumugambe tutya akwetaaga kakati mu kaseera ako Lucifer akomawo
aŋŋamba ŋŋenda kuwa byonna byoyagala ate wadde nga yakiŋŋamba era ne mugaana ne mugamba nze sikwetaaga aba patient sikwetaaga ne mugamba sikwetaaga aŋŋamba kaakati n'agenda kati ogwo mundi ogwokusatu lwemmugoba gwali gwakubiri lwemmugoba nalaba nkola buli kimu nga kifu sitaani yafuga financial nja kukiddamu emirundi gyonna finance sitaani yazifuga ayina engeri kubanga okakasa nti yakwata mu financially dayo some story ya Ayubu lwojja okakasa nti ono omusajja alina access ku byabugagga talina access ku mwoyo oba ku bulamu bwa muntu yakuteeka mu mbeera n'okyuka gwe wenna anoonya ssente nga zikubuzi n'okkiriza gwe wenna anoonya ssente nga zikubuzi onoonya Kristo akubuzi dayo some story ya Ayubu yatwala buli kamu omukazi wa Ayubu yatuuka okumugamba ne bwali ntunga bigenda lwali teweegaana musajja n'osigala ng'oli mulamu ne Ayubu yagamba sirabanga mukazi musirusiru ng'ono nzikiriza nti ebirungi ebiva eri Katonda ne sikkiriza bibi biva gy'ali statement yali nzito kati natuuka ekiseera nga Kristo muwulira mu bulamu bwange nga buli wembeera muwulira naye nga financial amazima nzigwawo n'ekikumi ebintu bitabuse kambabuulireko teri kintu kyasinze kuluma ku nsi kuno gwe omuntu era akwata miliyoni y'essente ennamba oba miliyoni 5 okera ku makya ng'onoonya 10,000 toziraba 3,000 oyite mu lunaku olina famire olina okusasulira abaana school fees olina obuvunaanyizibwa ng'omusajja mulina okulya mulina okwambala naye ngaolunaku onoonya 10,000 okusobola okuba ng'ositandinga ne famire yo okusobola okuba ng'oyimirirawo nga oli ne wajja nakuwa 15,000 labda ddala nga Katonda yennyini yazikuwadde nze natuuka mu kaseera nga n'okulya emmere ensiike nga kizibu nga toyagala nga si butayagala naye nga sente zennina zigula ebijanjaalo kiro ate nyina ojjawuzaamu emirundi 4 kiro ojawuza emirundi 4 koota kati nga mugamba kati fumbako ebyo nga gwabipima kakati omanyi fumbako ebyo ebisigadde kale n'obuvunaanyizibwa bw'omukyala wabutwala kati nga ndaba bwe naabimu wagenda bifumba omulundi gumu tubye bigwewo ekya sina kyakola kyakubawa yerebaya kati ekitegeeza koota kiro yakolanga ennaku 2 4 ate nnya zitya kiro koota langi kiro koota sapa nedda koota ya lunaku nga tuteekamu omunyu tuteekamu supu nga mungi tetusiika alubifumba boyiro tuteekamu doodo nonuka ebidoodo eyo oba ebisunsa n'oteekamu netuteekamuko n'egundi wabawo bino bigundi bikaloti bizitowemu naye nga tolina sente za butto ebyo byonna nga nsookera nenkwata bbaaga yange ngaagenza okukola nengenda nenoga doodo ku ttale nteekamu essunsa ebintu ntonotono nyo wali ebiseera wali ozi ugambye financially ng'ebuzi nga n'emirimu tegikyajja nga neyali akuwa omulimu takyasobola kukubira ssimu okakasa nti sitaani muzibu nga n'abaali bagikuwa nga newoba toliwo bagikuwa nga baagigaba andi twakubira nga tokwata naye ng'essimu yange yabangako teyavangako essimu wazikola ki twakunoonya nga teziyitamu nkubuulire bulaza kati kiro 2 nga muziyirako wiiki 2 era nga ngula nnyo ebijanjaalo kuba bye biseevinga naye omukazi mwebaze yaguma bwowidde ng'anja ati mwebaze kakati natuuka mu mbeera eyo bulaza sami nga sikyalina wange nga onaagamba nti
nja kukubira Sami mubuulire ennaku yange akole kyanjo ambeereremu. kati mu kaseera ako nalina abantu be nali nga nzijanjaba bali abalwadde kati ng'akuweerezaayo ekyebiri nolwebya ddala ng'akuzadde nodde mukama neyanziza naye nga nkyasaba essaawa ziri omwenda nekaye mukaaga kanyazuukanga ekiro nensaba nenkubira nga abantu amasimu tusabe kati ate nga bwe mbakubira mugamba naye kubirayo abalala babiri nomulala kubira abalala babiri tusabe kati nali simanyi nti nkola kwagala kubanga okwerekereza otulooto ozuuka osabe kuba kwagala kati kyenakolanga nembeera nga mbakubira netusaba kati bambi mwabangamu Mukama be yakwatangako kati abamu bambuuza naye lwaki tugamba tuddamu kusaba mu linnya lya jjajja yenna nga kyenoonya saagala kubalaga nti navuddeyo naye nga njagala mbasike mpolampola bakyuke naye byagaana abakisobola baali batono era n'essaawa zakakati abamu bakyalina mu masabo gaabwe naye natuuka embeera eya financially neekwata wansi ne waggulu omanyi okubeerawo nomuganga ngenda kweta ssente z'emmere ezijja naye nga tolina yadde pulaani tolina yadde essuubi tolina yadde akantu konna mirimu gifudde n'obuuza oba kati ntundeko ki onaliko okutundatunda ku bintu byobadde ojja ate zotundawo zimulya nimuziya nezikola ki kati ewaka baabaana aimina omukyala yabuuza naye bweoyingidde mu biki bino ezo complaini zabangawo luli tubadde oke ezo complaini zabangawo bajja gyaleetanga ennyama era balya ennyama naye ennyama tekyakola ki tebakyagiraba ne baŋŋamba nti ebintu bya Yesu ebyo ebireese obuzibu tubiwayingiramu ebyo temuli pulaani tuba tufuna kasente fiizi weeziri naye nga mu bulamu bw'omuntu ebintu byalina okukola bimuyamba alina okubaako byasaddaaka era mu bulamu oba tolina bintu byosaddaaka n'obivaako omanya tolina buki tolina bulamu kubanga obulamu buva mu saddaaka Yesu yawaayo obulamu bwe ne bamutta kuba mikwano gye kakati bw'oba nga tolina kyosobola kufiirwa ng'okyagala si kufiirwa kyotayagala n'ogamba kino kankiveeko lw'embeera bweti ne bweti nsobole okusavaivinga kino nsobole okuyita mu kino nsobole okukola bwenti tolina Katonda obeera nga ekikyoto kita kuba Katonda saddaaka eva mu mutima sami kyogenda okukola mu ekiri mu mutima gwe tonaba kukikola kikyali mu kirowoozo kya Katonda kasi totandika okukikola kasi okyogera oba oyogedde ekigambo oyo ye mwana kasi okikola oba otuukiriza ye muntu akakasa obutuukirivu obw'ekigambo abantu boogera ku obutukuvu n'obutuukirivu byanjawulo obutukuvu n'obutuukirivu obutuukirivu oyina kugondera ddoboozi lya Katonda kye bayita okutuukiriza obutuukirivu kugondera ddoboozi lya Katonda n'otuukiriza obutukuvu kwe kweyawula ku mize emize emikyamu obadde mwenzi n'obita obadde mubbi n'obita eyo nayo saddaaka kati nsobola okuba omutukuvu nga siri mutuukirivu tekisoboka bitambula bibiri bitambula bibiri tekisoboka biba birina kuba bibiri tebiteŋŋana because obeera omutukuvu obeera mutuukirivu kati nze we nayatula obulokozi omwoyo wa Kristo eyambeeranga ebbali yavaayo najja n'atuula mu nsi jjukira nagamba namulabanga era nyina we natuuka nagamba kitono nalaba nga mutuufu ono yali mukyanga kati omwoyo ono yabanga ebbali bwe namala okwatula yavaayo n'atuula ddala mu nsi kati bw'atuula mu nsi n'atandika okukola obutukuvu okuba nga njawula kino kireke simuulamu ennyamba z'essimu
ono toddamu mukubira mubireke mubikole bwoti n'emikwano toddamu gigendamu toddamu genda mu bbaala toddamu genda ku nsozi bino toddamu kunaaba byogo okimanyi nafuna challenge ezinga ndokosa nafuna ebirooto ebyokumuku nga bikulaga ki ngabangamba nno wanibadde onaabakadagala kano kalungi maviga mukulu oyo bulungi tafukanirira bwereere kyasaba bamuwa bulungi natuuka mu mbeera gye nkugamba sitaani n'abuuza naye kati katonda waaluwa ntandika okusomesebwa kristo nyini atandika okumpabula n'okumbulya bye nali nkola mu bukyamu kati nga njagala mbimanye kati jula luli nabirabanga mu ngeri ez'enjawulo kati nina kubiraba mu ngeri ye gyayagala nkoleki kubanga sitaani abantu bangi baalaga ebintu naye nga biri mu bukyamu nga bya bulimba era eyo nafuna confidence n'avaayo n'okwogera nakolaki nagamba nti nze nagenda mu ggulu nendaba yesu ng'alina ekirevu yesu afaana bwati alabika bulungi ng'alina ekirevu ekirungi kati ate kankubuulireko ebintu bibiri nga muzungu yesu kristo kasoma n'omulaba amazima buli kimu kyonna otuuka n'obanga eyagwa eddala otuuka n'obanga weekyawa otuuka n'obanga toyagala era buli muntu yenna gwagamba nti yagenda mu ggulu n'olabanga ku ye bw'aba tugeze bw'abanga mukyala ng'akyalina pini mu matu nga yesu yakulabikira n'obanga okyalina pini mu matu nga ku nviriza okyagattako ekiriko ng'ogamba nti yesu yakulabikira omanya nti wagenda mu ggulu lyakubiri kubanga yesu kristo gwenjogerako buli omusisinkagana ekibi ekikubeeramu kyekikusinga okukulumiriza ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Nokita kati yajja nanzizaayo emabega mukama waffe Yesu yanzayo ku mulembe gwa Luti ku mulembe bamalayika be basinkagana jjajjaffe Ibulayimu nga bagenda okuzikiriza ekibuga kye bayita Sodoma ne Gomora kati mukama yanzizayo ku mulembe ogwo nendaba ebyaliwo mu kaseera ako naye ng'ajjukira ni mu mulembe guno nandaga mukama katonda bwe yayogera ne Luti n'agamba agamba effamire ye ne babanga abatunudde ogenda mu maaso gye bati batunulanga emabega naye era mukyala wa Luti yatunula yafuuka empagi y'omunyu kati omukyala namulabako nze olumu batyo kati omukyala yafuuka empagi y'omunyu namusinkaganako n'omukwatako bwe mu mwoyo nandaga mukama naŋŋamba bw'oba weeyawudde ku kibi tolina kukyusa nsinga ogiza luddawa mabega ekibi tebakitunulamu ekibi bewala kiki kyewale yanzizaayo emabega ku mulembe ogwo nendaba omukyalo oyo ng'apoozinze ng'alinnya mpagi ya munyu yenna nga olaba omunnyo omweru eddoboozi kyeriva liŋŋamba nti bw'oba okutta ekkubo okunoonya amazima totunulanga luddawa emabega naye mabega omanyi gye baba bategeeza kwegomba kwa nsi kwobaddemu kuba byobaddemu okukyuka nobanga gwe akasente okaagala kufa tulina wano abaweereza nga ne womusuubiza busuubiza akubanja boosi obajjukira luli ne waŋŋambawo oti
kakati ebyo Mukama byabagezaako kujjamu. Kati Mukama yantwa nandagooyo oyo omukyala wa Luti n'aŋŋamba bw'oba osazeewo okunoonya ekkubo linoonyi totunulanga ludda wa mabega. N'aŋŋamba nze bugagga bwo, yaŋŋamba nze naakuliisanga, nze naakunywesanga, nze nakukoleranga buli kimu. Sokakkana Yaŋŋamba tunuulira nze. Ne mugamba kale Mukama wange, naye nga jjukira ebyo byonna mbiraba, amazima gali ekyokulya sikifuna, nkifuna sisula bubi naye kyenjagala si kyenfuna. Nga mutuufu olwo nga wakoma ddi okulya kakoko? Kati kyembadde nzijjako era. Kati nga Sami nga ntunulira omuntu ali enkoko ebirowoozo ne biddayo emabega. Ngewange basalanga enkoko nnya ne bazisalira embwa emu. Nagendanga nengula ebinyama by'emba bya ssente mmeka ne bawa embwa. Kati natuliranga omuntu ali enkoko nampulira nkwasa ensaalwa naye ayi nno nga n'okubulya owuliza avumbye evvumbe ly'ennyama nga mpulira ddala linga lyayokyeza mu mutima gwange. Kati Mukama kye yalagezaako okunjigiriza mu pulosesi eyo okubanga bino ebintu tebimalaamu. Era ebirowoozo bebyaddanga emabega bye nakola ng'akomawo ng'aŋŋamba akatolowooza ku ebyo tunuulira nze. Tunuulira nze. Kati ye n'atandika okundaga abantu be nabeeranga nabo musamize, abamu baafiira mu nnyanja, abamu baafa nga basamira, tebasobola ate kutuuka nze we natuuka. N'aŋŋamba kati ate abo tobalaba tebasobola kulaba ne we bali si walungi. Kati gwe tojjukira biri byemabega byewalimu nye tunuulira nze. Kati bamala okundaga omukyalo oyo n'addamu n'antwala mu nsi y'emyoyo n'andaga nga ndi mu kkomera kuba nasaba Mukama ku olwo ne muga Mukama lwaki tonsumulula mu nseene y'obuddu nga nkooye nnyo nga nsabye nnyo. Ne muga Mukama asaba kunsumulula onsaasire wadde nabingi bye nasobya naye nsaba onziriremu kuba nange ndi mwana. Ne mugamba Mukama wali omanyi nti ndi mukwonoona naye kati nteredde twegayiridde ennyamba naye n'ekyokulya ewange Mukama mbeera si mungi. Mukama yanva nantwala mu nsi y'emyoyo. Kati bwe nagenda nasibira mu kkomera. Mu nsi y'emyoyo nalaba nga ndi mu kkomera. Ng'oli mu kaduukulu. Kati mu kkomera liri nga bw'olaba ekkomera ly'e Luzira sirimanyi tolimanyi mulimu kalaazi ez'enjawulo okusinziira ku misango gye muba mukozi. Siba yero Nedda se mulimu abalwedi mulimu abayite ku limandi, abali ku limandi ababeera ba suspicious nga bolaga nti suspicious kitegeeza omuntu asuubirizibwa okubanga yazza omusango naye nga akyasobola okwewozaako n'akivaamu. Ne wabaawo ne bakonvekiti ye baamusalira. Ne wabaawo nabali nga bo bali ku mada, talina kuwoza, talina kukola kyalina kubeerawo obulamu bwe bwonna life. So kitegeeza baabijalamu capital offenses. Weebale nnyo ezo zo simanya madda biki bakusalidde for life. Kati omuntu ali ku limandi agendako ne wabweru n'alima. Naye omuntu gwe basalidde ne wabweru omusana tagulabako kufulumayo, abeera mu kkomera mwatambulira mwokka, tafuluma kubuuka geeti kuddako wali, tagenda mu kooti. Kati oyo obulamu bwe bwonna life in prison abeeraawo. Tebaali bakupikise kati nze nagenda okweraba nga ndi mu red nga bakusiba nga bansiba. Kati nga ndaba abasibe batudde obukuukuulu nga bonna bali mu kkomera nga omanyi emboozi z'ekkomera banyumya bano abasirikale mbalaba beetala wali bakulu okuliko ekikomera kiwanvu nga kiriko ne ssenyenge. Kati kyenva nsaba Mukama nenga ne Mukama ekkomera lino lwaki tonyamba n'ebivaamu n'omutima gunnumira obwana bwange. Nenga ne Mukama ekkomera tonyamba n'endivaamu.
kati mu mwoyo mwennyini mwensabira kati nagenda okulaba nga ngamba bakyali bange namba ne banne tutuluke mukomera nga baga tutuluke tuve wano ne bangamba bulaza ebyo byonna byogera n'ekyo tekyogera bana abasajja bakambwe bagenda tukuba amasasi batukole ki batutte nengezaako n'okugamba n'omulala mugamba tubuuke tuteteekayo tuve wano nanga bulaza nesonyiwa nze ndeka ndi wano nkola busibe bwange nga bw'okyogedde nkola busibe bwange ate nze kye nakola nembuuka nyimpalampa ekikomera ng'abasirikale batunuddeyo nembuuka nengwa musenyenge n'anfumita nimifoomu yange ey'obusibe eya red nenziruka kati mukubuuka ku kikomera nagwa naye nga wengwa situuka simanyi oba kinyonyole ntya bakitegeere ngawo onaabeera ng'olinya ekikomera obuuka ogwe wansi naye nga totuuka olayinza okugamba nga walinga ewala kati mu pulosesi eno okuva wano okutuuka wano wansi najjanga nva mu bintu ebyenjawulo nzijukira ebintu byembaddemu nga ndi mubivaamu njukira biki byonna nga ndi mubivaamu naye lwe nagwa mu kibira ewalandinga nagwa mu kibira kati mu kibira we nagwa mu kukka wansi emiti gyankubakuba nga emiti gikubakuba ngenda okukakkana wansi ningize gwe bati waliyo awondera nga tewaliyo akola naye ngenda okwetegereza engoye zange zikyusa nga zinadde nyambadde myufu size nkoze ng'oli muki kati nga nyambadde engoye tezaali njeru naye nga ziri mu kale ziri awo bwezi naye nga zikyuse nga sikyali mu red kubanga eri yalinga na ovulo kati ntambula mpite mu kibira muno ngende nsanga omusajja nga si mukulu musajja muto ng'alina ekidomola ky'amazzi kati nga wengenda okuyita wati wali akakubo eno waliyo omugga wano makati waliwo oluzzi kati nga ku luzzi luno kuliko emigga ebiri waliwo omugga ogudde eno n'omugga ogukola ki ogudde eno kati namakati wano waliwo enkoma nga wonalaba oluzzi emitiko bakola ki tebayitira nasangako omusajja nga si muto nga si mukadde si muto naye nga ali awo medium talina birevu naye nga alabika bulungi sijja gamba nti oba yali wa bulaaka oba alimu naye nga alabika buki alabika bulungi kati kyava ayimirira awo naye ndaba nga tavaawo ne ŋŋamba naye banoonya bayinza okuba gyenva bakola ki banoonya naŋŋamba nti kati saasooka mutuuka nasooka nenyinira asena amazzi akole ki agende naye ngaomusajja avaawo ngaomusajja tavaawo kati nenjagala nenga kaŋŋende kijja kikole kijje naye nga bwe ntunuulira omusajja ono mpulira omutima gwange nga guyina ndaba nga ndiko ninga eyali amulabyeko olinga amumanyi ninga amumanyi kyenva mutukako ne mubuuza ne mugamba singa otya ssebo yeebaleko ssebo naŋŋaa ndi bulungi oli otya Jeremaya musajja we yagamba oli otya Jeremaya konze amanyi naŋŋamba ebintu byonna by'otambuliramu tobyeraliikirirako n'obugagga tonoonya bugagga noonya kimu mirembe noonya kimu miki mirembe tonoonya bugagga naŋŋamba bw'oba otuuse ewaka naŋŋamba kati gy'ovudde teryakunoonya era tebakyakulinako access kubanga wasabye kusumulwa mu kkomera nga bakola ki wasibibwa naŋŋamba tebakyakulinako access naŋŋamba kaakati osumuluddwa okuva mu kkomera eyo naye bw'oba otuuse ewaka osome Zabbuli ey'ensanvu Zabbuli ey'ensanvu ne mubuuza naye gwani naŋŋamba nze Dawudi eyawandiika Zabbuli bwe yakyogera ne mpulira nga omutima gwange guŋŋamba weewaawo
bwe naddayo nsomeza Zabbuli ey'ensanvu gisomera emirundi naye nali nnoonya ebyobugagga bye neeyagaliza naye ng'obwavu obwali bunnuma kuba bayibuli esembayo egamba nti Mukama onyambe mu mbeera gye ndimu obwavu buno bwe ndimu onyambe onsaasire oyanguwe mangu okola ki okunnyamba naye obwavu obwali bunnuma bwali bwa nnyonta ya kigambo kya Katonda kye yali agezaako okunnyonnyola mu Zabbuli ey'ensanvu kyomulaba yenna agolokose okunwanyisa naye nga siina ngabo engabo kye kigambo kya Katonda oba n'engabo ebakusindikira tebituuka naye natunuulira omusajja bwe yaŋŋamba nti nze Dawudi yawandiika Zabbuli genda osome Zabbuli ey'ensanvu era naddayo nengisoma nentegeera nti wentegerera Amosi 8:11 nti ebiseera birijja ndisindika enjala n'ennyonta mu nsi naye enjala eyo teriba ya mmere teriba ya mazzi wabula enjala eriba ey'ekigambo kya Katonda kati nze bwe bwavu obwali bunnuma kati bwe nakitegeera nti bwali bwavu bwa kigambo kya Katonda nga kyenyina okufuna ekigambo kya Katonda okusobola okukakkana wansi kati ate nasitulibwa abalabe nga bangi bayibuli yennyini Dawudi nezdamu nefuna ekyawandiikibwa Mukama yakimpa mu kwolesebwa nampa Isaaya 5:4 okuva ku 15 paka ku 17 egamba nti buli lulimi olunagolokokerako onaaluwangulanga teriba kyakulwanyisa ekiriweesebwa gy'oli ekirira omukisa kubanga bw'atyo Katonda bwakikoze ki bwakyogedde era bw'osoma ebyawandiikibwa ebyo byampa obuvumu n'amaanyi era nali simanyi nti bayibuli erimu amaanyi kati olwo bayibuli nali njirina nga buli kye baŋŋamba ngezaako kinoonya nkitegeere kati ebyo byonna bikootinga buli kyawandiikibwa kyampebwa nga kyava mu ggulu nawandiika tayito ebyawandiikibwa ebyava mu ggulu Zabbuli ey'ensanvu Isaaya 5:4 kuva 15 paka 17 kati Mukama era naddamu nampa ekyawandiikibwa kiri mu lubereberye ekisooka mu lubereberye essuula esooka olunyiri olwokutaano nensoma olunyiriri luli naye nesooka neruntabula atolutegeera Katonda n'atonda emisana n'ekiro kizikiza sibitegeera bisigala mu bbanga naye nakategedde naye ng'onootiize kati nga bwe mpulira ebinsobera nzirayo mu nnyiriri zino kati naddayo mu Isaaya 5:15-17 nensomya ebyawandiikibwa nempulira nga nzijuzibwa amaanyi okuvamu waliwo beddekaawo ng'owulira amaanyi gava mu ggulu nigagwekattako ng'owulira okyajinga okyogedde bulungi ng'owulira waliwo amaanyi g'ofuna agatali ga bulijjo kati nsinkagana Dawudi we yaŋŋamba ebintu ebyo neewuunya nnyo neŋŋamba bino ebintu mbadde nga mbiwulira naye kati bino ebintu bituufu Dawudi gy'ali naye bayibuli erinayo ŋŋamba naye nga nebuuza ne Dawudi ye teyafa si muzimu okitegeera kati natuukanga ne neebuusabuusa bayibuli egamba nti beesiimye abo bafiira mu Mukama waffe Yesu Kristo kuba bo baliba balamu ekitegedde ekyo bw'agamba nti oli Katonda wa Yakobo Ibulayimu Isaaka ne Yakobo abo bonna nga bali mu ggwe munda bo balamu n'olwaliro balamu yensonga lwaki Yesu Kristo mu nsi y'omwoyo yagenda okusaba n'abayigirizwa be 3 yayolesebwa Eriya ne Musa naye nga Eriya ye yagenda mu ggulu yekka nga tafudde ne Musa ye yafa n'intaneti eri amanyi ekola ki weeri kati ne bwe nakitegeera ekyo nekinkomezaawo kiri ekyo neŋŋamba kitegeeza abantu bano balamu mu Kristo tebabangako bafu kyekiri kyawandiikibwa kitwasookedde tugaa nti naye lwaki omulamu bamunoonyeza mu bafu era ne Yesu Kristo akigamba omukazi
malayika akigamba omukazi eyalaze ku malaalo ga Yesu Kristo nambuuza nti lwaki omulamu mubunoonyeza mu bafu kitegeeza ngabo obulamu ye Kristo kuba mu Yokaana 14:6 agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu kati bw'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu aba amaze okukonfesinga nti ye lyekkubo of course era tayita mu ye teri shortcut kati bigattamu nga ndaba mutuufu bwenzudde weewu kati nga njagala nnyo mbeeko bengabana nabo byenjize nga ndaba alina byenjize ng'ate mpulira nyina ennyonta mbere bali n'abaki ne banno n'abalala kati nga neebuuza naye Mukama kyannuma neebuuza naye Mukama emyaka gino gyonna nandaba nga byenkola bya kisiru nandeka okyebuuza obwedda ndaga bino naye kiri kimu mutima gwange kati lumu kyava nnyinnyonnyola kankubulye teri muntu asobola kusaba Katonda mutima gwe n'atamuddamu taliyo. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.